Zikaleero Ssaabasajja Kabaka asitudde n'agendako mutala w'amayanja ng'ensonga emututte kwe kulaba nti abasawo be bamwekebejja nga bwe mbadde mbabuulira emabegako awo. Kuno Ssaabasajja alinako abasawo be abakolagana n'abasawo ab'ebweru, naye mu nsonga z'obujjanjabi waliwo obwetaavu okulaba nti abaakuno engeri gye batambuzaamu obujjanjabi ekwatagana n'ab'ebweru, oba nga bw'ogamba nti omusawo nga bw'abajjanjaba omulwadde nti bonna bakiraba bumu, bali bumu mu bujjanjabi buno obumuweebwa. Ayongera okubeera obulungi era nsuubira Obuganda bubadde bumulaba mu ngeri entongole, mwamulabako ng'atuwuubira emisinde egy'amazaalibwa, naye era mubadde Buganda mubulaba oluusi n'oluusi, naye nga abasawo baatuwa ebiragiro tuleme kumukozesa mirimu okutuusa ng'atuusiza ekiseera mwayinza okuddira mu mirimu gye nga bwe girina okutambula nga bwe mwateranga okugiraba, era kye tukyaliko kubanga tusoosowaza bulamu bwe. Bw'abeera ng'ateredde bulungi emirimu ajja kukola mingi, n'olwekyo na kino kikulu okugenda okuddayo mu basawo be bamwekebejje, balabe nga lipooti ez'awano awaka n'ez'ebweru zikwatagana bulungi, ne Kalonda yenna agendera ku bulamu bwe. Kale njagala okutegeeza Obuganda ku nsonga eyo n'okubugumya nti obulamu bwa Ssaabasajja busoosowazibwa, nze bwe nsoosowaza mu mirimu gyonna gye nkola, era abasawo baalina be basinga obulungi oba kuno oba ebweru. N'olwekyo nga bwe yatutuusaako obubaka ku mazaalibwa ago ag'emyaka 7 egy'ekitiibwa, yatwebaza olw'okumusabira, n'atusaba twongere omumusabira, ate ne yeebaza n'abasawo kubanga batukoze bulungi okutuusa kaakati. This evening, Ssaabasajja Kabaka has flown out of the country to go for a routine checkup. It is advisable for everyone to get routine checkups for our health. But as you know, when he was afflicted some time back, he had to fly out to ensure that he gets medical attention. He is making steady recovery. He's on the mend. But then the medical teams here work with medical teams abroad. And the teams abroad and the teams here must ensure that they're on the same page regarding the recovery program that they are using to ensure that he recovers his good health. So he's flown out to routine health check and to generally examine him and how he's making progress, and he will be back shortly. I would like to assure the people in Buganda and other Ugandans that the Kabaka's health is in the best hands with the best medical teams here and abroad. And for us in the kingdom, his health is our priority. So there is no cause for anxiety. He will be back soon. But we felt that we should let you know that he's traveled out of the country for that reason, and he'll be back soon. Thank you very much.